Mu mboozi eno ngenda kulambuza olubiri lwa Kabaka olw'Emmengo n'ebimu ku bifo eby'ebyafaayo ebirulinaanye. Awo ku kasozi awali olubiri lw'Emmengo waayitibwanga Nkaawo Kagerekamu era nga yali mbuga ya kika kya Nvubu. Ssekabaka Bakaajumbe Kirevu Ntende Basamulekkere Mwanga owookubiri yasiima olusozi olwo Nkaawo Kagerekamu ng'ayagala kukubako kibuga kye. Asinziire ng'okwo alengera ameere ku nnyanja Nalubaale. Ameere ge mazzi g'ennyanja. Omanyi Mwanga yayagalanga nnyo amazzi g'ennyanja. Ab'Envubu bwe baava awo badda Mbazzi mu Kyaggwe. Naye era baafuna ekifo ekirala wansi w'akasozi awo ku kyalo Katwe we baateeka essasa lyabwe we baaweesezanga ebiweese. Wamma ndowooza eyo y'emu ku nsonga lwaki na buli kati e Katwe wavaayo abaweesi bangi. Ku lusozi Nkaawo baalekako emmengo zaabwe era abantu baasigala balwogerako ng'olusozi lw'Emmengo okutuusa na buli kati. Munnange okumanya Mwanga yayagala nnyo ameere yatuuka n'okulagira musajja we Kaggwandi Mukulaga eyali mu kwenda okukunga Abaganda bonna mu bunyomero bw'ensi bajje bamusimire ennyanja okumpi ddala n'olubiri lwe. Ng'ennyanja eno etandikira ddala awo mu kikko ekyawula Lubaga n'Emmengo. Mu Lusenyi oba ku kyalo Nsiike kati awayitibwa Ndeeba. Ekyatuumisaayo Ndeeba nti mu kifo ekyo waaliyo enfa abamegganyi we baazannyiranga ekigo ekiganda ate ng'oludda waliwo essogolero lya Kabaka we baayisizanga omwenge gwe baanyweranga mu ndagala ze tuyita endeeba. Abantu bwe baamalanga okunywera mu ndeeba baazirekanga eyo. Kale ekyalo Nsiike bwe kyayitirira okubaamu endeeba empitirivu erinnya Ndeeba ne likikalako. Oluvannyuma ekyakyuka ne kitandika okuyitibwa Ndeeba. Yo Nsiike kaasigala nga kazooni obuzooni akakola ekitundu ekyo eky'Endeeba. Munnange omulimu gw'okusima ennyanja gwatandika era abaami ba Kabaka nga bakulemberwamu Kaggwandi Mukulaga baaleeta abavubuka ab'amaanyi okuva mu masaza ga Buganda gonna ne batandika okusima ennyanja n'obukumbi. Era eyo y'ennyanja eyasimibwa n'emikono ekyasinze obunene ku ssemazinga wa Afirika. Kaggwandi Mukulaga oyo okumanya yali musajja mukambwe ennyo, olumu yawewenyula omwami w'essaza ly'e Ssinga Embooko olw'okutuuka ekikeerezi. Ennyanja eyo yali yakuyita ekibuye e Dar es Salaam etuuke ku lubiri lwa Kabaka e Munyonyo paka ku mwalo gw'e Mulungu ku nnyanja Nalubaale. Ekyennaku okujja kw'Abazungu kwaleeta entalo z'eddiini ne kuviirako Abaganda abamu okujeemera Kabaka waabwe era omulimu ogwo ne gukoma mu kkubo. Mpozzi n'erinnya ly'ennyanja ya Kabaka eyo eyitibwa Mazzimeere, nga lino linnya lya lugero eriggwayo nti Mazzimeere tegalumya nnyonta. Mu kitundu ekyo waliwo n'oluzzi nga nalwo luzzi lwa Kabaka nga luyitibwa Kanywa Balangira. Ng'ogenda mu lubiri Emmengo oyita ku luguudo Kabaka Njagala, nga mu kusooka oluguudo olwo lwayitibwanga Nabingi. Abangereza bwe bajja wano bo ne balutuuma The Royal Mileage. Ku mulembe gwa Ssekabaka Daudi Chwa II Katikkiro Apollo Kaggwa yasimba emiti egyo egiyitibwa Kabaka Njagala. Abaganda baagituuma erinnya eryo lwa nsonga nti we baagisimbira Kabaka Daudi Chwa yali akyali muto, ng'agirambula kumpi buli kadde alabe oba gikula. Wano Abaganda kwe kugamba nti singa emiti egyo gibadde bantu gyandigambye nti Kabaka Njagala. Kale naawo we wava erinnya eryo. Obote we yawamba Ssekabaka Edward Muteesa II mu 1966 yalutuuma Republic Road, naye erinnya eryo teryakola. Mu mwaka gwa 2014 Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II yatuma Katikkiro Charles Peter Mayiga oluguudo luno luteekebweko ebibumbe by'ebika bya Buganda byonna. Era ekibumbe ky'ekika ky'enkima kye kyasooka okuteekebwako. Kiteeberezebwa nti oluguudo luno Kabaka Njagala luliko obuwanvu bwa mayiro emu. Mu makati gaayo waliwo enkulungo. Ng'eyali Nankulu w'ekitongole ekikulembera ekibuga Jennifer Musisi ye yakulemberamu okuzimba entaweta mu nkulungo eyo. Ng'eno Kabaka bw'agituukako baggulawo enzigi zaayo n'agiyitamu wakati. Olwo n'ayambuka mu lubiri Emmengo. Oba okuva mu lubiri Emmengo ng'adda e Bulange.
Kabaka bw'atuuka mu nkulungo eyo teyeetooloola olw'ensonga nti abeera akyali mu lubiri lwe, kale tateekeddwa kwetooloola olw'ebintu bino wammanga. Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri ye yakwata olubiri olwo n'aluggyako emmuli n'aluzimbisa amatoffaali. Yakwata ekkooti ya Buganda ne Bulange n'abifulumya wabweru w'olubiri. Nga wakafuluma bw'oti mu lubiri ku ddyo w'osanga ekyoto kya Musolooza ekitazikira. Nga wakabuka bw'oti oluguudo ku ddyo w'osanga ennyumba Butikkiro nga gano ge maka ga Katikkiro era nga gaazimbibwa Katikkiro Martin Luther Nsibirwa. Emabega wa Butikkiro waliyo essomero lya City Parents, ago nga gaali maka ga Katikkiro Apollo Kaggwa. Muteesa bw'akomawo okuva mu buwaŋŋanguse mu 1955 yasiima okusengula abatuuze ku lusozi Namirembe awo kumpi ddala n'ekkanisa. Ate n'azimbawo ekizimbe kya Bulange omutuula olukiiko lwa Buganda olukulu era nga mwe musangibwa amakakkalabizo ga Bwakabaka bwa Buganda gonna. Bw'ova ku Bulange okkirirako katono n'osanga ennyumba ya Zaakaliya Kisingiri ng'ono yali omu ku bakuza ba Ssekabaka Daudi Chwa II. Bw'ova ku nnyumba eyo ne weeyongera okukkirira osanga kkooti ya Buganda Muteesa II gye yazimba, nga muno mwe mwatuuzibwanga ekkooti n'okuwuliriza emisango gy'abantu. Wabula Obote yagiwamba ne Bulange n'abizza mu gavumenti eya wakati mu 1966. Era na buli kati ekkooti eyo gavumenti eya wakati y'ekyagirimu nga mwekolera emirimu gyayo egy'amateeka. Kale nno munnange bw'otunuulira oluguudo luno okuviira ddala ku Bulange okutuuka ku lubiri Emmengo olabira ddala olubiri olwereere era olujjudde ekitiibwa ky'Obwakabaka. Kwagaliza birungi akuume atakuumira mpeera.